amagye ne gavaawo Ssaabasajja ne bamuddiza olubiri lwe pulezidenti n'ajja ebyapa n'abiwaayo yayambala na kanzu Obuganda ne bugenda mu maaso abavubuka bano be bagenda baleeta ekizibu ate nga bwe mbabuulidde bassebo ne bannyabo nti bakola ekintu kino so careful nti bamakinga sure nti waliwo danger oba kaleega bica wakati wa Buganda ne center kakati ekyo ne kusajja gavumenti kitukosa waliwo ekizibu ekyetaaga okutambula wakati kyova banze argument yange n'abalinganze nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda baddemu ne President Museveni boogere President Museveni yamugamba nti buli lwenjogera naawe abavubuka bambogo babyonoona buli kyenzikiriziganya naawe bakittattana njagala twogerenga naawe nga waliwo ekitukutteko yamala emyaka 2 ng'amunoonya kati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nabadde njagala okuwulira nti nakubira President Museveni simu n'atagikwata awo naali mwambalidde President Museveni bwe baali endagaano y'olwenda introducing mailo yagikola nnyo mu Buganda neyeteekako katono nnyo mwankole abalala ntono nnyo bajiwa abakungu batono nnyo eri mu Buganda. Lwaki mu Buganda? Endagaano y'olwenda yebireeta omuzungu bwajja n'ateesa n'ab'emmengo ne bagamba tugabane ettaka lya Buganda. Okitegera bulungi? Mengo n'omuzungu be baakola endagaano eyo. Ne muzungu n'agamba nti tunoonya abakungu 10 buli omuntu muwe mayiro 8. Ezo ze mayiro 8. Ng'omuzungu kyano nti Kabaka nannyini ttaka lyonna tumuweko 305. Ne bagaba amagombo amasaza buli saza baliwe square miles 20 nowe saza abadde atuddewo naye bamuwa 2 ng'omuntu bemanyi baba malala yazuura bino mu myaka mu bisanja 3 yazuura bino awo okutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zona beza aba doctor n'abamu abalangirako obulango batya emikono negiteekebwa Naggalabi. President Museveni yatuuka Naggalabi ssaawa 12 n'asibirawo ddala yavaawo kawunga ekigenda ebya Buganda ne bitandika ebintu ne biddayo buli we twafudanga okugamba nti kiki ne boogera nga Ssaabasajja bwe yabadde ayogera jjo ne boogeraganya ebintu byonna ne biddawo okutuusa gurupu eyo lwe yatandikanga okulaba nga buli ekyogeddwa kasita kiba nga kireeta credit wa Mwami Museveni ekyo tukinyoole. Bwe twamala okugira nga tugenda mu kalulu ako nga ssemateeka kubanga pulezidenti yali yeraliikiridde nti senga ensonga za Kabaka tuzitwala mu CA Kabaka tuyinza okusanga ekizibu omuyisaawo abasajja baali beesomye. Bwe tumala okumala CA ng'okulonda okwo kugenda okubaawo kwa 96 abavubuka ba Buganda nkobaza mbogo ne bapromotinga Dr. Paul Kawanga Semugerere yesimbe ku President Museveni era ne bakola buli kisoboka okulaga Abaganda nti Museveni yatuwadde ebyoya byansa. Nzijukira omugenzi Yusufu Nsubuga Nsambu yatuuka n'okugamba nti ssebo President ffe twayagala Kabaka ddole ebyo byoya byanswa akalango ne bakakwata kajingo ne bakakwata ku radio Simba nti twayagala Kabaka ddole ne batandika okukazannya abantu kati oyinza tokuyita Kabaka waffe ddole. Bankoba za mbogo bagenda mu radio ne bagulayo akalanga ako ne batakomaawo ne bezingirira Kabaka wa Buganda ne bamugamba nti okututaasa ekintu kino Nsambu kye yakolanga akuvuma. Nsambu mulonde ku bwa Katikkiro era n'alondebwa okubeera deputy Katikkiro era Nsambu kwe kukakkanya obusungu bw'abantu bwe bamulinako bazze bakola ebintu bingi. Kati lindako abavubuka nkobazambogo bwe balonda Paul Kawanga Semwogerere okwesimba ku president binawulira ebyafaayo byesitalinaako bwino mbu Paul Kawanga Semwogerere yawangula omukuluti buhabula mu kiseera ekyo naye simanyi Abaganda balonda choice imbi kwesimba ku President Museveni. Ekisooka kiri kyogambye nga bugaito kina bukakafu. Dr. Paul Kawanga Semwogerere yagamba nti nze mpangudde akalulu era okumanya nze nkawangudde mwenna mbakubira omulanga muzira okulonda kwa Museveni temukuddamu tewabawoddamu okwetaba mu bya Museveni tubifulume era abaali balowooza nti yawangudde okugeza omwami Damiano Lubega John Paul Babs Kawanga Mutowe we Masaka bameka nno be bamugoberera nti tetuliddamu kulonda kwa Mwami Museveni. Abalala bonna n'abamuli ku lusegere nga Mwami Sebana Kizito n'abalala bonna ne bakomawo nga tebakkiririza mu kiri
ekyo kyali kyabulimba, kyali very obvious. Mwami Semwogerere teyawangula kalulu ako. Ye method gye yakozesa okulaga abantu nti obanka wangudde mumwe namwe n'abakkiriza abannonze mwenna muveeyo temukayingira, era bonna baamujeemera ne bakayingira. Kitegeeza ekyo ekipimo kye kye yalina kyali kifu, teyawangula kalulu ako. Ekyo buli omu akimanyi, ate ne Mwami Semwogerere akimanyi mundaayo. Kakati ekyo ng'okimaze ekokobereze, jjukira mu kalulu ako twalina Duncan Kafeero Mmengo, olukiiko lwa Mmengo lwennyini ne lugenda lugamba nti omukulu atutumye okubeera ku ggwe Semwogerere. Ekyaddirira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'asattulula olukiiko olwo, n'ayita mu musajja w'omuwandiisi w'ekyama Patrick Kisule n'asattulula olukiiko lwa Buganda olw'okwogera kiri okumutemerera ebigambo. Embeera n'etambula bulungi ng'abasajja abakulu tubalina aboogeraganya ne President Museveni nti wano wasikatidde, aboogera ne Buganda nti wano wasikatidde. Bwe twava mu kulonda President Museveni n'akwata ekkubo n'addayo okunyonyola Abaganda nti mulina bye mwafuna mu ssemateeka, si byoya byanswa. N'ayogera n'abakulembeze, n'ayogera n'abantu. Ebbanga lyonna lyonna embeera n'ebanga etereera, ne tuddamu ne tuteesaganya, ebyaffe ne bijja, olubiri ne balutuddiza, okuzzaayo olubiri, okukamatiza amagye nti muvuye mu kubanga yali besi, ye yali guard y'ekibuga ne Suburban Kampala. Okubakkirizisa nti amagye gava mu lubiri kwali kwagala okwekika ekyewaggulu nti gafulumemu. In fact high command yali egaana n'okugaana nti tetulina alternative. N'abagaa nti batemulina alternative singa kyekyalingawo nga olubiri temunaluwamba. Tukozese ekyo, amagye ne gavaawo, Ssaabasajja ne bamuddiza olubiri lwe, President n'ajja, ebyapa n'abiwaayo, yayambala na kanzu, Obuganda ne bugenda mu maaso. Abavubuka bano be bagenda baleeta ekizibu. Ate nga bwe mbabuulidde bassebo ne bannyabo nti bakola ekintu kino so carefully nti bamakinga sure nti waliwo danger oba kaleegabikya wakati wa Buganda ne center. Ekyo kyokka kyekibakolera ezo zenva zaabwe yemmere yaabwe, kubanga buli wabeera wakaleegabikya bo ng'amaanyi bagafuna. Tulina okuddayo. Yes, kakati amma ekintu ekyo kaleegabikya kituufu nnyo, embeera obudde obusinga ebaawo, naye bwe tuli essaawa zino ettaka lino eriri mu kubbibwa mu Bwakabaka bwa Buganda, wawuliddeyo omuvubuka Nkobazambogo akirimu? Abavubuka ba Nkobazambogo bakirimu. Naye mukulu kintu ekyo kikakasa. Kaakati nkwedde ekyokulabirako. President Museveni yakwata ebyapa 200 okuva Entebbe n'abikwasa Charles Peter Mayiga eyo Nkobazambogo kyaliko n'ebyapa byali 200 byokka kwolwo bye yabawa, kubanga ebyapa ebyo bwe yabibawa n'abalumiza nabaga nti mbeegayiridde temugobaako abantu, mbeegayiride temukola ki abantu ba Buganda. Tebereza nga Museveni yalwanirira Abaganda, temugoba Abaganda ku ttaka, ng'ate akigamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, era ne batakiwulira. Abantu bagobeddwa. Waliwo sinaliyo yali Ssentema wano, kubanga nakubulidde ssente ziri baleetera ddiiru bano Abankobazambogo ne bagamba obuwumbi buubuno tetulina gye tubuzza, ne batuula ku kyeso ne bagamba tuyina Ssentema abantu abanaku abali ku ttaka eryo ery'Obwakabaka, ate ery'essatira ly'amasaza, ery'ettaka liri administrative, eryo si private mile, eryo si official mile, sorry, liri administrative, lya mirimu gya Bwakabaka bwa Buganda. Abantu baalisengako kubanga ge masaza, ne balikwata lyonna Ssentema ne bagoba buli kiyenje. Abantu be Ssentema ne balwana ne bagamba tulabye, ne bakubira Ssaabasajja Mulamu teyawuliriza, ne balitwala. Balimu abo mu kugoba abantu ku ttaka mwe bakirimu, era tebasobola kwekyusa ate ne bavumirira ekintu kye bakola. Eyo y'ensobi. Mmengo yekyusizza evumirira ekintu kyekola. Twabagamba dda nti ate mmwe lwaki mugoba? Era President Museveni abantu bamulinako akazito nti lwaki okwata ettaka eriri administrative n'olizaayo awatali administrative post. President Museveni yasaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti mukulu munnange mpeereza abantu b'owesiga tuteese. Olukiiko lwamala emyezi 6 nga Buganda eteesa ne President Museveni. President Museveni ng'alina ttiimu ye, nga ne ttiimu ya President Museveni naye agitaddemu Baganda, ba Professor Ssemakula Kiwanuka, Professor Apollo Nsibambi, Moses Kigongo, nga nabo bali eno bateesa n'Abaganda abavudde ne wa Ssaabasajja. Emyezi 6 ne bakkiriza ebintu dokita ebyali bigenda okuyamba Buganda senga tuli wala nnyo. Ne bagamba tuteekewo gavumenti ya Buganda. Gavumenti ya Buganda eyo ebeere nga yevunaanyizibwa ku nguudo zonna eziri mu Buganda.
nga yezizimba okujjako luno oluguudo olumu lwokova ejjinja ne luyita ne lugende Masaka n'olwambuka eggulu oluyita Kawempe enguudo bbiri zokka naye endala zonna za Buganda gavumenti yebeezirabirira essente zonna tuzigitwase nga yeddukanya enguudo ezo. Okimanyi nti mu nsi yonna oluguudo olusinga okuba expensive luno Entebbe Express ate nga bakikola mu bubbi era luleeta abalambuzi mwana wange. Abalambuzi bajja okulaba ku luguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna baddayo baseka. Oyo Entebbe Express oyo yali badde mu Bwakabaka bwa Buganda, gavumenti ya Buganda yali badde mukozi. Naye kakati mukulutu olowooza yes ebigambo tubiwulidde ate ensi ekyabiraba. Yes. Njagala tufuna another the redirection. Yes. Ekibba ettaka mu Buganda kiri kwaniyo Mailoland gye tuliko. Mailoland nze njagala kulaba ennongooso za gavumenti zeereeta. Ekisooka kya byonna nakubulire nti Mailoland si kyekizibu. Gavumenti nayo erina okukyusa mu approach. Si kyekizibu. Watteko kuba abantu abanyonyola President Museveni nti omusenze asenga ku ttaka either lya Mailo oba lya private. Noloza takimanyi. Tujja kidda muti muntu kimugambe. Kubanga oloza abantu bagenda ku Sunday mu church baba tebamanyi Katonda. Baba mmanyi waliwo kisukka okwejjukanya. Mukulutu oli musajja Muganda. Yes. Ebintu bya Buganda obinako history. Yes. Obadde mu Lands Commission zeyo. Mubadde mukwa mu betake. N'akakiiko ka president aka Land Commission. Ng'okaliko. Ddala. Oli omu kwabo abateesa ebintu bya Buganda bye ettaka ligende Mailoland. Kakati ekisooka gwe wateesa otya? Nedda ffe mu kuteesa kwaffe tuga nti ekizibu ekiri ku Mailo nti Mailo eriko bannannyini ttaka n'ab'ebibanja abatuufu nno kubanga abagobwebwa abasinga bakyamu wrong tenants. Illegal tenants be bagobwa naye ne tugamba nti ekisobola okuyamba era president yatugamba nti wabeerewo ensawo land fund kubanga buli wowulira bagobye tewali mutoolo tewali munyolo tewali munankola ava buvyeri wabeerawo yamuguzizzaawo awo. Kakati mu kifo ky'okukola ekyo gavumenti eteekewo ensawo ab'ebibanja bagende baggyemu ssente basasule bannannyini ttaka ne bannannyini ttaka batwale ssente ebyapa byabwe mu gavumenti baweemu ssente ekyomukisa mubi ku sayidi ya gavumenti ekyomukisa mubi ku sayidi ya gavumenti. Ensawo eyo tekoze mu Buganda ekoze bweru wa Buganda ekyo nakyo kitumenya. Mu Buganda bwekozeemu obutundu obumulumulu obutundu obutono tulabye bamwami Bigirimana ng'akeera enkya n'agula plot n'agigula miliyoni 4 enkera n'agitunda miliyoni 5 wabiraba mu lipooti y'ababugemeire. Yes. Kakati ekyo ne ku sayidi ya gavumenti kitukosa. Waliwo ekizibu ekyetaaga okutambula wakati kyova olaba nze argument yange n'abalinga nze nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda baddemu ne President Museveni boogere. President Museveni yamugamba nti buli lwenjogera naawe abavubuka bakobaza mbogo babyonuuna buli kyenzikiriziganya naawe bakittattana njagala twogerenga naawe nga waliwo ekitukutteko. Yamala emyaka 2 ng'amunoonya kati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nabadde njagala okuwulira nti nakubira President Museveni simu n'atagikwata awo n'ali mwambalidde President Museveni wabeerewo omukutu ogwo oguddamu okutabaganya abantu bano bino byonna bye tulaba ng'ebizibu tebijja kubaawo. Mailoland nabadde njogera n'omukungu mu gavumenti kakubulire nga ŋŋamba mu Mailoland kyekimu ne gundi ne freehold mbu byonna kyekimu n'aleeta example etaakoze makulu n'aŋŋamba nti embaata kyekimu n'enkoko nti era bw'okebera scientifically vitamin erimu yemu ne mugamba nti embaata ogiwa ku buko osobola okudyamu mukoddomi ono embaata olw'okuba vitamin yemu. Mutulekere Mailo kubanga Mailo eri prestigious. Ekisooka bw'ogenda mu bank ng'oyina ekyapa kya Mailo kya acres 5 nange nengenda mu banka nga nina kya 8 ekya freehold ekikyo kye basooka okugyawo era kye bawa ne looni ennene. Lwaki? Kubanga kirina obwannannyini obwenkomeredde. Ekyapa kya Mailo tekisaana kuvaawo. Siwagirira ddala muntu ayagala kugyawo nkola ya Mailo tenure. Gavumenti ega nti ffe kino kye tulaba ekireese okugoba abantu ku ttaka. Yes, kakati tetusobola kugamba. Kamusalamu k'ekirimi. Olowooza olwaki mwateesa Mailoland ereme okuvaawo naye olowooza lwaki mu Buganda? Anti kubanga bwe baali endagaano y'olwenda yaintroducinga Mailo yagikola nnyo mu Buganda neyeteekako katono nnyo mwankole abalala ntono nnyo bagiwa abakungu batono nnyo eri mu Buganda. Lwaki mu Buganda? Endagaano y'olwenda yebireeta omuzungu bwajja n'ateesa n'ab'Emmengo ne bagamba tugabane ettaka lya Buganda. Okitegeera bulungi? Mmengo n'omuzungu
be baakola endagaano eyo ne muzungu n'agamba nti tunoonya abakungu 1,000 buli omu tumuwe mayiro 8 ezo ze mayiro 8 ng'omuzungu kyano nti kabaka nannyini ttaka lyonna tumuweeko 350 ne bagaba amagombo amasaza buli saza baliwe square miles 20 n'owe saza abadde atuddewo naye bamuwa 2 ng'omuntu basobole bakkirizisa n'olwekyo ekyo tekyakolwa muntu mulala yenna kyakolwa Mengo n'omuzungu. Omuzungu yali ayagala mayiro 9 akaleetemu ab'amasamba nga bali buwalaba Kenya nga bwolaba Zimbabwe n'awalala nabano bye yali ayagala okuleeta kyamulema bulebe. N'olwekyo mayiro ziri mu Buganda okusinga era yensonga lwaki akanyoga bica kaliwa mu Buganda. N'awalala waliyo ebizibu by'ettaka nga gavumenti eno yakajja mu bukulembeze twasanga ekizibu mu Ankole ekya ranch era president n'awalirizibwa okutema mu ranch ezo era mukadde we kumpi yakolanga nga mukadde we omugenzi Boniface Byanyime yamuwerera n'omuwerera yanyiiga nga basaze mu ranch ye bagabireko abalala nayo kyagenda yekizibu mu mambuka ga Uganda wabaddeyo obuzibu emabegako mu myaka si mingi nga bakayanira ettaka bo bakayanira nsalo era ojjukira omugenzi General Nda Yakajima nga yagenze ne minisita w'ebyettaka Daudi Migereko nga batudde eggulu okukaya enkayana z'ettaka abakazi abakadde ne bamweyambulira ne bamulaga ebitundu byabwe ndozo kijjukira era General Nda wayita kabanga tono n'okufa n'afa musajja wattu nante ebisirani buli awo kakati ekyo kikutegeeza nti tekiri wano wokka nti batagetinga Buganda. Ekyokubiri Mengo bw'aba apakajenga ateekawo ekyobulimba nti mayiro nnono mayiro si nnono kuba kyajja buzzi mayiro tukyagala nange nkyegomba era njagala tukisigaze naye bw'oba okitunda ng'okitunda mu bulimba bajja kitutwalako ekiriwo mu kaseera kano bano abavubuka bankobazamboko bate kabaka ateesere mukulu muno bajjemu ekiyamba Abaganda nedda abavubuka nkobazambogo tebalina buyinza bulemesa bakoze ebintu okwogera n'omukulu babulina nkyogera nkimanyi babulina kubanga ebintu bingi okimanyi nti okumbaga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yali alonze best man we yali ayagala Nkobazambogo ne Uganda nga balina omuntu gwe baagala abankobazambogo era okukakana ku last moment Ssaabasajja best man namugyawo teyalina best man ekyo fe Abaganda ab'ensonga twakimanya olutalo era tubamanyi tetwogera bw'oba mentioning amanya ate obakolera linnya tubamanyi be bazze bakola. President Museveni musajja Munankole okimanyi ne mutabani we Munankole bwe yali agenda mutabani we okufumbirwa okuwasa ababishopu Abanankole gye bali Amos Betungura Yoram Bamunobo bajjukira yali agenda n'agamba balabiriza Abanankole mujje mugatte mutabani wange yanoonya wa Buganda yagamba Bishop Yokana Mukasa jangu ogatta omwana wange Bishop Mukasa namugamba nti leka nkoyo yabagatta President namugamba kati nti naye nnina obulumi Ssaabasajja mwekubyeko tutambule ffenna naye alina abaana abo bamugaana kati namuyise tube ffenna ku mbaga yagaanye naye nga nze ku mbaga ye naliko ku matikira naliko byonna mbiriko ndi wiringa okukola buli kintu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Bishop Mukasa namutuukirira era abaana abo be baagaana Ssaabasajja era teyagendayo ne obadde okimanyi nti mukulu Tibuhabulwa mubaka wa Buganda mukopi owenzija kakati ye ate abo abaana abo siba kopi nabo benyini nandi kakati ye omutanda okwesiba nnyo ku mukopi si kyamaanyi nnyo however much the fountain of honor waliwo ekiseera President Museveni ye musika wa Queen mu Uganda ye adimusa Queen gwe mwakola naye endagaano ye yali afuga Uganda nga political head. President Museveni Kabaka teyamwegattako mu butalo tebaali bonna tiwakiraba balwana yali mulangira nedda ebyo bye bigambo era abo abankobazambogo bye bakozesa togenda yeewooyo tokola bwoti kyoliko nti ekizibu essaawa zino ekimu ku ebyo Nkobazambogo no balinako yesinga paati ennene yo bajjako kubira amasimu nga bakuvuma obatabula ngira nga bw'oyogedde bajja kunvuma so tebajja kuteesa bajja ekyo kituufu era nkimanyi era nasibye ennyama mu bulumi obungi bwe kibanga bwe banvuma kyekiyamba Buganda ogenda mu maaso bakuvume netowazizza President Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yawaguza ndoza kwolwo nga tabanyeze n'ayita President Museveni mu lubiri
nga mulimu omukolo ogw'okujjukira olaba ekyali mu lubiri effujjo baasituka ne bagamba omuleeta otya oyo kugamba gavumenti bagitwala dda oba Kabaka babutwala babumujjako Ssaabasajja n'asobola naga nti bannange ono mugenyi wange nga abakubirira nga bawulira bali abo basagga bwe badde eno badde eno ekyo kyekizibu kya Buganda ekyaleero ekyo nga tekinnanogerwa ddagala ebirala byonna tebijja kugonjooka nze kwe kulaba kwange ate mmanyi siraba bulabi ng'omuntu ali ebbali mmanyi ntunuulidde abantu abo neetegereza enkola yaabwe n'ebigendererwa byabwe byonna mbimanyi era yensonga lwaki bino byolaba bigenda mu maaso kati nti bwe wabaawo ekintu kyonna nga Pulezidenti Museveni agenda kiwangulamu kati ku olwo lwe twateekawo gavumenti ya Buganda baatufiiriza gw'olaba service delivery mu Buganda kati kizibu kyakubiri baatufiiriza nti gavumenti ya Buganda yali badde bwala nnyo mu kutukolera amasomero ag'omulembe mu kutukolera amalwaliro ag'omulembe n'enguudo n'abantu okubajja nekiva kuki kubanga baagigaana Mengo yagigaana ng'ate bamaze okuizibintu ebyo mpuliranga oli ku bintu bipya siwuliranga nako ebyo ebiri mu ggwanga lya Uganda byemmanyi obulungi balina obuyinza obugaana ebintu ebyo baddayo baamala okukiriziganya ne Pulezidenti Museveni ne badde baga nti ffe Abaganda tugaanye bo bayitiramu ffe okwekalakasa kwali kungi Pulezidenti n'akita ssemateeka wa Uganda akkiriza gavumenti ya Buganda nakati naye eyo gavumenti bali baagigaana nti Ssaabasajja yasooka n'okukkiriza nakkiriza oluvannyuma ne bamusiba ne baga nti nedda tokikkiriza kino mutego nekiva mu ddiiro kankubuulire obulumi obwo abantu babuzannyiramu babulabanga ekyokusaaga nsonga nnene egenda okusiba omuntu wa Buganda okubeera mu kikoligo nga bo bwe bayisaawo ebyabwe olabye akoze bw'atyo kubanga embeera bw'ebeera bwetyo bo bafunamu embeera bw'ebeera ng'eya Ssaabasajja gye yayogeredde eggulu obawulidde ba MP bayogedde kubanga ekibiina kya Nuupu yekka ewaayo empya era ye Kabaka yekka empya era omukulembeze waakyo owa ddala ye Charles Peter Mayiga ne mukuluutu nkubulidde ebigambo bino ono byanukola otya paffe tugenda kubiteekayo ensi ebirabe ate ebiwulire kyenjagala kubanga oyo Mayiga talina ibe ne single second mubaka mugundi munno kyobadde tolaba nga bakomyawo okunyumya oluwalo abaawangula mu Nuupu bonna babadde bajja Mengo Charles Peter Mayiga bagamba tuzze okuwoza olutabaalo mu Buganda balina okudda okwebaza badde mu Buganda buli lwozza okulonda kwali mu Buganda mukka buli lwodda okuwoza olutabaalo oluwoleza yakutuma Ssaabasajja Kabaka gwe bawoleza olutabaalo nga yabasindika ti mugende mutabaale e Bunyoro bwe badda mugende mutabaale e Busoga bwe badda gwe bawoleza ki ono eyabatuma gwe baali bawoleza waaliwo olutalo ddeka busa nga omwami Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda okulonda abakulembeze ba parliament aboludde oluvuganya Kyagulanyi Ssentamu yali alonze Nambeshi John Baptist nga gwayagala ba leader opposition nga agamba ekibiina kino tuyinza okifulumya e Buganda Charles Peter Mayiga yagaana naga nti leader of opposition ateekwa okubanga mukatuliki ateekwa okubanga mwana mu Buganda kubanga struggle weebadde ffe twateekawo ffe twayiwawo omubiri era okukkakana nze siwakanya mwami Mpuuga Mathias asaanira ekifo ekyo simuwakanya naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyemmanyi kyekyamutabulira ntumulanga nti kangende mpumulemu era bwe yali agenda okuwummulamu teyalonda leader of opposition yalonda Nambeche gwe yabasigala mu kifo kye nga president yagende awummulemu ojja kulaba akalulu akajja Nuupu ekinaagibaamu ojja kiraba so mwekube mu kifuba bye mwagala musobola obifuna naye muleke n'abantu ba Buganda nabo naye ekituufu ebigambo bino nga babyogedde byonna mpulira bipya byokka naye feedback yejja okubuulira siina kyenjogera nga nkijja mu bbanga kubanga njagala okukuuma erinnya lyange ebbanga lyenkoze n'emyaka gyenina njagala okukuuma erinnya lyange buli nkyogera wakati wabumanyi olunaku olumu era abavubuka abo nga mwami Besigye amaze okutawaanya Pulezidenti Museveni okuzzaawo Obwakabaka eggulu amaze okubusimbira ekkuuli mwami Besigye bwe yeesimba omusajja omukulu Joseph Mulwannyammuli Mwogerere yali Katikkiro wa Buganda n'agenda kulaala ya mwami Besigye n'agamba ndi wano waliwo omuntu omukulu ennyo yantumye mbeere wano bw'atyo bwe yakyogera ng'ayagala Abaganda balowooze nti Kabaka yamukoze eki yamutumye era ffe twamwanuka nimuga nti omuntu omukulu wabanga yakutumye ng'ekigambo olaba kyamagezi lwaki ogamba nti tojja muwogere kujja kuba nawe olaba ng'ekyo kya busiru n'abuuka ne Besigye ne beetala ne badda eno ne badda eri for what Buganda erina olugendo lweyiseemu nga ne Katonda alumanyi natandise nkugamba ayi Katonda ne ayi Kabaka
Katonda amanyi Kabaka. Omulamwa slogania ya Buganda egamba nti Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeemeemu nga Uganda bwegamba for God and my country. Buganda yegamba Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeemeemu. Weewaawo. Kyovula bantu tukyali awo mukulu. Nze ndaba gye tudda mu bintu by'ettaka. Yes. Kyemmanyiiko ekitone ennyo nti Omutanda bamuyitanga Ssaabataka. Yes. Ne kati era ziri Ssaabataka. Kaakati bw'oggyako ettaka lya Buganda Omutanda aba akyaliwo. Kaakati no nkibuuza ggwe ng'omuntu omu ku abo babadde mu gavumenti ya President Museveni oba abali mu gavumenti ya President Museveni Obwakabaka mu bwagazaaki. Kakati ettaka Ssaabataka okumuggyako obwa Ssaabataka bakikola mu ndagaano ya Lwenda already. Endagaano yo tekyuka. Anti kyekyo bye tujja tukola. Kyova olaba President n'alizza emmayiro 305 baabizaayo. N'abagamba mubeere ne gavumenti naziro ne President okwata ebyo byapa 204 okubibaddiza akikola mu mukwano mu mateeka tekiriyo kubanga eryo lya gavumenti ya Buganda bano gye baganye okuzaawo. President Museveni yali anguyiddwa obbawa byonna nga bya gavumenti naye kakati babiwaayo Kabaka kubanga balagaana nti tubeere na Kabaka nga wabya nnono. Mwami Amama Mbabazi ng'akyali Prime Minister wa Uganda yafuna etiketi 32 n'anoonya abakulu b'ebika bya Buganda bagendeko ebweru ku eyo forum ya Yuna omanyi convention ya Yuna bagende ne Japan balabe Kabaka wa Japan bagende ne mu nsi endala balabe Kabaka abalala bakomewo wano nga mindset etegedde Ssaabataka kiki ekyamuggyako obwa Ssaabataka n'ettaka ly'ebika Daudi Chwa ye yamala okukula n'agamba nti ettaka lyange lyonna baalitwala ne bampasa n'abataka tebaaba waba busolya n'abubusolya tebaaba wanga tubayita bataka era Daudi Chwa ye yatoola ku lirye n'agabira ebika. Ontegedde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ettaka eryali mayiro 1996 yafunako 305 olwani yamuggyako obwa Ssaabataka si President Museveni obwa Ssaabataka ono yabumuddiza yamugamba nti mayiro land gwe baali bajjewo amini nga mujjewo tumuzizaawo ebyapa byonna biddeyo buli kintu kyonna juzi ow'ekitiibwa Nsibirwa omuwanika wa Buganda bwe yabadde asoma budget yagambye nti ebintu byonna bye twalagaana mu 93 bye baatuddiza 80% twamala dobikola ki ubifuna katolo mutetenkanya era mutandika okubikimayo ate nga tubikimira nanti ettaka bannanga ettaka tewali agenda ditwala kye baagala okukola okimanyi gavumenti kyeyinza otukola ekibi nange kyendi wano kyensaba kireme ekkolebwa kwe kujjawo ekigambo tenure system ekyuka. Tenure system bw'agiggako ekigambo mayiro eddayo nga ttaka lyawera tewali ajja ditwala ababbi ettaka n'abakubuulidde abagula olw'ekifuba olw'essente nga tewali asobola kula n'abakubuulidde n'essente gye ziva n'abazirya n'enkubulya nti abavubuka bankoba za mbogo be bamu ku bazirya tebeebuuza nti zino zivuddewo bazigenda kukosa zitya Buganda. Ekyo bakikoze bakitutte tewali muntu ajja kujja kubba ttaka gavumenti tukugamba nti takubigere owulirize ba stakeholders wadde osoomoozebwa okusoomooza ffe tukulaze gye kuva kiri tukisalira amagezi naye tolumya Baganda balala bataziza musango tulinga abaana nga mama ne taata bafunye obutakkaanya tokuba abaana kye tukusaba gavumenti wuliriza ekituufu kati oli kuside gavumenti ogivuddemu wali obadde on behalf of the government. No, it's what I'm doing. And now you are on the side of I've Uganda not people. changed. I'm really on the same line. I'm on the same line. What I'm saying now is sikkiriziganya nange nakyakujjawo mu mayiro olwaki mayiro yokka nakulaze okuva ku ntandikwa si eriko ebizibu by'okugoba abantu nkulaze lwaki essente gye ziva ezikozesebwa mu bungi neziremesa omulamuzi okulaba amazima neziremesa owa poliisi okugalaba neziremesa aladisi n'abalala bonna omuntu n'asigala ng'agobeddwa ate to the contrary abasenze abakyamu kuba n'abasenze ab'effujjo gye bali abajja obuzi n'awambaawo n'atuulawo n'omulaba naye olowooza eddoboozi Omutanda lyamuvuddemu ng'agamba tetujja kuddiriza tetujja kukkiriza ebintu byaffe kaakati there is something contrary omuwanika wali asoma budget yagamba almost 80% of those in 1993 cultural institutions ze baatuddiza omuwanika ate nga it's true 80% definitely kubanga Omutanda yagamba ebintu byaffe kubanga
omutanda kyemusaba with due respect yes aleme kwogera ddoboozi ly'abankoba za mbogo nedda so mukulu lutunja agobera omusajja omuganda omukukunavu ndi muganda atali mwewolereze era nze bwe siba muganda teri muganda mulala iye leka naawe abaganda bangi nze bwe kisangibwa nti siri muganda nekizwa nti siri muganda kiba kitegeeza teriyo kye bayita muganda obuzibu bwange buli bwe buti omutanda okay awuliriza tetuganya awuliriza amaloboozi g'abantu ate nga bangi n'alondamu ng'omuntu nagamba kino tutambule nakyo kyetujja okutambula nakyo olowooza eddoboozi abana abavubuka nkoba za mbogo lyataddeko nyesira nkoba za mbogo kyerwe bafuga Buganda kankuwa ekyokulabirako mu mwaka gwa 2007 pulezidenti wa Uganda yakwata ekkalaamu n'awandikira Ssaabasajja n'ebintu bino bikakazi sirina kyenjogera nga tekiri wano nze ondaba wano bw'obeera nange ku mpewo you will never expect to restruct any statement. Go ahead. President wa Uganda yawandikira Ssaabasajja ng'amugamba nti olw'obuzibu bw'okugoba abantu baffe ku ttaka njagala tukole ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka erya 98 ng'eteekamu ebibonerezo bina kubanga wali etteeka lyali ligamba toogobenga wa kibanja naye nga bwe mala okyogera esirika busirizi esigala silent bw'omugoba banakola ki nga tebakyogedde n'agamba tuteekemu ebibonerezo naawe ekyokulabirako n'agamba nti omusiraamu bwaga ntobbanga bw'obba akutemako omukono naye ate nabo babbi tebeetema omukristaayo bwakugamba naye mu Kurani bwe kiri ekristaayo bwakugamba ntobbanga bw'obba toligenda mu ggulu n'agamba tuteekemu ebibonerezo goba omuntu wabirengawo ensonga emu yokka eneegomya nga ow'ekibanja butawa busuulu n'agamba anaamugobanga ayinanga okukola bw'ati okubonerezebwa bw'ati ow'ettaka taatundenga nga teyeebuuziza ku bano na bano ow'ekibanja taakitundenga nga teyeebuuziza ku wattaka ennyingo zaalinnya eyo nagirimu ojja kundaba wali mu kifaananyi nagirimu era kifaananyi kino tukirina wano yes nagirimu president abapoliisi osobola okulaba ekifaananyi kino nga kigamba pen on paper President Museveni signs the land bill into the law into law yes in lwaki right immediate right ya president era nkulaba ngaawo nga nkyalaba president wawandikira Ssaabasajja wa Kabaka wa Buganda n'amugamba nti ngenda kukola ennongoosereza Ssaabasajja n'agiraba era teyagikolako komenti abavubuka abo ne basituka ne bagamba nti agenda kubba ttaka kyekyakoze obukiiko obubiri kano ne kagenda president Museveni n'agamba nti bannange sigenda kubba ttaka mugende mubannyonnyole ne Ssaabasajja n'alonda akaki ng'akakulira mukyalo olwo mwannyinaffe gwe baateekamu empagi mu mugongo Honorable Nambozi Betty n'akulira akakiiko kali ne tukka wansi kyengezako kugamba tugenda okumala nga Buganda egamba ng'abavubuka bankoba za mbogo bagamba nti president agenda kubba ttaka naye mu 2019 aba Buganda za nkoba za mbogo bennyini be bazze ku leediyo ne bagamba nti bannange nti etteeka lyakola mu 2010 ddungi era naffe tugenda kutandika okusolooza busuulu mu tteeka eryo era covid ye yabayimiriza babadde batandise ng'ate sente ze baagala ez'emyaka zonna okuva 2010 baali baganye onkitegeera kati zonna bazidimandinga oba gyali badde emitwalo 3 ku ttaka buli mwaka gwe yali alina obbawo emitwalo 3 mu 2010 ojenga obawa buli mwaka ne bazigaana kati bazaagala lumu kyenkugamba nti bagaana ebintu nga babimanyi ne Ssaabasajja Kabaka mu kuweebwa amagezi ne mu kuwabulwa era n'okuwaba kujja kyova olaba Mwanga yetta abajulizi yabatta ate ono Ssaabasajja aliko agamba nti nedda yagenda naye Namugongo n'alamagayo kubanga agamba jjajjange kino kyakola tekyali kiki omuntu yenna yenna agambibwako nawabula naye era n'omuntu bamuwamba n'olaba ng'embeereze ng'awambiddwa ng'atekingwa hostage so gyengezaako okulaba nti tuli pulule ebitagenze bulungi ekirala ekiruma okimanyi nti Abaganda bagobwa mu gavumenti ku sipiidi gy'otulabanga ekimbadde ndooza tokimanyi bafuluma enkya n'eggulo era muyisa obiruza mu nga tebaliyo era bali kye baagala olaba okitegedde bulungi nti Abaganda abasinga babagobaganya ne bakita babayisa zibbiiru zino basayininge nga tebaliiko si kyekyo kubanga kati baba tebasoma anti abakozi ba gavumenti n'abantu amasomero agasinga obulungi gali mu Buganda abantu abagezi bali mu Buganda abasawo abagezi gye bali mu Buganda kakati kiki ekyo ekiriwaawo embeera ki mu abali mu gavumenti nkugambye President Museveni alina pressure baakola nabo okumulowoozesa nti abibiita Abaganda agenda okulaba ng'ate na bano bamukuba
n'asirika ekivamu n'asirika kati kankubulira amazima Yes, sir. tunuulira abaganda bwe bagobeddwa mu bifo bya gavumenti singa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akwata essimu namuga nti naye abantu bange kintu kimu kyokka bwe yasituka n'agenda e Masaka n'agamba munominati nze site 15 ne Masaka ne mutagiwa Buganda nga terinako neegi ne Masaka ne enkeera minisita wa local government yabawera obwa site Honorable Tom Butime yakeera emisinde e Masaka nengatto kati emugweko mu Lwera n'abagamba Masaka tugiwadde site lwakigambo kimu Ssaabasajja kye yayogera nolwekyo nze ndowooza tuyinza okufuna ebingi kankuwa ekyokulabirako Pastor Robert Kayanja omulaba Robert Kayanja yagenda n'agamba abasabira mu kanisa ye nti buli alina obuyigirize diguli yagireeterewa ne bazireeta ne bazisomba mu gugumu nti n'abagamba tusabe Katonda abawe emirimu ne basaba n'okusiiba ne basiiba yalaba abagenzi n'akwata fayiro n'azireeta wa pulezidenti amuga nti abantu baffe bano abalokole abeesigwa kikitobawa mirimu obudde bugenda okukya buti ng'emirimu gyonna giwereddwa abalokole ba Pastor Kayanja kyaliwo wano bamukyala Jennifer Musi bagenze mu revenue Doris Akoro Aleni Kajina n'abalala era bwe badda ne bamwebaza bo beebazanga Katonda yatuyambye okuwayo naye nga ono alobinze ekyo kiba kinene nnyo nga Ssaabasajja akitukoledde bwe twali tugenda mu CA pulezidenti n'amugamba pulezidenti tteeka lyali limuwa abantu 10 abanaamukiikirira mu kikola CA pulezidenti n'agamba Ssaabasajja nti ku bantu bange 10 naawe mpaako amannya Profesa Nsibambi bwatu bwe yagenda Profesa Nsibambi abaana b'Emmengo bamuvuma ababanko bazamboko ne bamulwanyisa ne bajula omwambula ku mulyango gwa Bulange ng'ate bwe yali prime minister ye yagamba tutekewo ne Mutesa Royal University nga tennaba kufuna bisaanyizo tugibeezeewo abantu abo be bagamba omusajja nga akkiriza system mu miyingo ebaamunaanika ne bamuteekako omwana eyali asoma ebirango n'amuwangulayo miyingo n'afuluma parliament be bagobesa omukyala alinga Amelia kyambadde ne basindikayo omudongo mazongoto double bed n'amuwangula ne baseka kati okutesa ebintu bino byanjawulo kati Bill agireese President Museveni agireese yeetaaga babaka tagambye nti nsinzidde eri nenkola ekiragiro agambye kyetaaga babaka kakati Uganda naye ekimanyi teyina babaka ebalina baani kakati okuba double bed mazongoto kimugaana okureasoninga tumulinze oba reasoninga bakaba ki abaana reasoninga tukaba ki kanko kyokulabirako ono omusajja wa Segirinyano kyabakola kati bagamba teyasoma naye akola buli ate tukaba ki tubaleke bagende mu parliament bakibakole etteeka lifulume nga betwagala tubifunye munableminga bali ate katunabuleminga ndi kubanga ogambye nti bano betwateekayo bakabiriiti bali bakabiri bagende basaze twagala nawulira akalulu olwaggwa Katikkiro wa Buganda n'agamba nti obuwumbi 250 bwe twali tukanyiza obutuwe mu 2019 lwaki tewabutuwa ng'obwongo bwe tebumugamba nti bwe yabukusuubiza ate n'omulaga nti omukuba n'oleeta amuli ati oboyi n'omulaga ensonga ssemasonga n'oga nti ono yewaffe kakati ate osaba nze nkusasule owooli ankube kiba tekijja kusoboka kakati ebyo byonna strategy ezo zonna bazirowoozeeko balowooze ku bizibu ebiruma n'Abaganda nkuba za mboga egaggawadde buli kimu ekifunye naye ensi banaagirya ensi tekungulwa mukakkane mulabe n'ebiruma abantu abaana abawala mukulutu nze ndi sure and confident era bannaffe abatulaba yes mukulutu enamba ye bajima tujja kiteekawo ku mukutu bakukubire mwogerezeganyemuko kuba kaakati nze ndabira ddala ku lwange ndabanga obalumba balinga tebalumbikika anti nkubuulire ne mu World War mubaamu asooka okkuba essasi World War kati okuba essasi on behalf of the government on behalf of the people of the Baganda people of Uganda I'm not here for government and I don't mind about that I've gone through so many things like that I've been fair to myself all along even when I occupied office nina omukululo ogulaga nti mbadde mwenkanya gye nayita yonna kyaliyo nolwekyo kati sifaayo kati okuvuma kye baasigaza ebivumu mbimanyi nabyo yafuuka strategy era eyo yesirisiza abantu abakulu abalowooza nga bwendowooza abantu n'abato abakkiriza byenjogera bangi naye ekyo kyoyogedde batya era bwe bamanya nti oyo bagenda mufuna bamugje ku maapu they will keep quiet naye wateeka okuba wasigala ng'ayogera ettaala esigala etunula mukama waffe Yesu Kristo bwe baamukomerera ku musaalaba egologoosa omu ku babbi n'amuga nti naye mukulu bulijjo olukola abalala
lwaki toweerokola naffe n'otukola ne tugenda naye ng'akikola mu ngeri ya joogo ng'akikola mu ngeri ya musanja ate bulijjo weeyita sita owokubira mugamba nti ffe katwemenye tuli boonoonyi nze ndi pite kuba nti gwe naawe bakutadde naffe ababbi ab'olulango naye mukama wange nze onzijukiranga okijjukira ekyo oyo eyayogera amazima n'obwetoowaze kyalokola emmeeme ye si wano kuba nti mpagira abaganda bakolweko ebyo ebikolwa siri wano kuba nti mpagira service delivery ekendere mu Buganda siri wano kuba nti mpagira abaganda bagyonyesebwe nedda ndi wano kuba nti nzijawo omuziziko oguleeta bino ekkubo ly'okwogera kulu nnyo ate ekkubo si lyakunoonya ono yagamba nze oli gwe nzikiririzaamu ye munnange bwe twogera tukkaanya ono waali n'oli waali n'essimu weeziri n'amakubo weegali bano abaana be bakutta ono be bamuganya okukola ekyo ku lwaffe kyenkubira omulanga omuntu yenna ali eyo nga mukama asobola otuyamba n'ayogera ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebigambo eby'obukkakkamu ebigambo by'obutubwanga baleme mukaabya Ssaabasajja bamuteeka mu kizibu olaba ekyo ekigambo kyeyogera nga olaba alina ne stress. He was stressed. We wouldn't like to see him in that situation. That's why we are bothering, telling people, oh, what we are saying, we are doing now. Nze nsaba bw'abaawo omuntu yenna asobola okwaprochinga His Majesty the Kabaka of Uganda mu ngeri ennungi amugambe ate kati nkyuke ne President wa Uganda gw'oli wa byabufuzi gw'oli mukopi gw'ovumwa kwata essimu naawe nkwegayiridde ogiddemu ogikubira lwa gikubira emyaka 2 mukubireko olaba omusobola okujjawo akaleega bikyakano ne bw'ono bweyagala okukola ebirungi bano abaana babifuula bakola sama bano baleke tujja kubiisa naffe batuvume ng'ensi eri bwegenda mu maaso ekyo bwe kinaabaawo omutima nga gujja kuba kunaabye amin owunzisanno bulungi naye nga wetukomawo wiiki eno ng'enaatera okuggwako tujja kuba twebuuza kikyali kibuuzo mu ddiiro ekibbataka mu Buganda tekitandise 2021 naye ate kituuse ku peak where people are extraordinary impatient to wait okulaba people losing their land and other things. And this time they are not losing land, but the system that has been prestigious, and that system, the one that we enjoy all our life, whereby the system is being built by the ruling system. I don't think so. Era tusabira ddala n'ebintu bya Buganda biriwo. Olaba nze siri musajja Muganda ne bagamba ogenda bulyambwa olyambwa so nja kwesanga nange ate nga ndi omu ku abo ababirwanira anti okubifuna ebyasigalayo byonna era nga constitution gundi akawairo ke mwateekamu nti the government shall address all the mistakes that made by the previous government. Yes. It's what we are doing. So, this is the struggle. But no, this is what I've said since we began this program. People are losing. Since we began this program, this is what I've been saying. That there is a roadblock staged by some people who are hiding themselves. The people of Uganda cannot see these people. That's why I'm coming out to open up, to tell the world who these people are. They are known by some of us. They are the ones doing this. And so carefully and cunningly. And they are succeeding. But are we safe in case issues? We should be safe. That's what I'm saying. Especially under the current administration. Under the current president. The issue is to jewa muziziko guno bano boogere tufune betwali bade tufuna tuzeewo government ya Buganda lwaki ataba eminga bali bade bagikabira era waliwo abamu abadde jo bade twogera ku nganda wa commerce nga bagamba nti ekizibu kya Uganda mu Buganda si bino betulaba mbuki Charles Peter Mayiga abamu n'omukulembeze w'eggwanga nze sibimanyi tulaba bigambo abamba byogera nenga n'olw'ensonga eyo abo tugenda okutandikira mu programu yaffe omulundi oguddako mwebale kutwagala ku myaka 10 mpeera all our friends all over the globe Bungereza, Italy, Kuwait, Germany, Rwanda, all over the country. We appreciate mwebale kusigala kumpeo and keep sharing and keep subscribing because you made us what we are today. Singa temuli wewa osanga nenga tembasaba temuvuma temuvoola kyemulina okukola kikimu kyotakkirizganyiza naffe twebuuzeeko kyokkirizganya naffe tutambulira for the God and my country. God bless you. Ate nobaka kwa Buganda nze seta kulanga tuli mu mbeera eno abw'omukisa ebikonde nze sibyagala sabira bakunga nkyali
Kabanga basanga sanga ku lutalo sibimanyi wasanga balina bibakoze nasanga buli kimu abaliwo wasanga balina so ogwaffe how can we maintain Yes. the status quo eriko nakolwa lero Exactly. see you next time and bye bye. bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya